Ne President Museveni yabadde ayogerako eri eggwanga ku bulumbaganyo obwakoleddwa aba Shabab ku magye gaffe ag'e Somalia. President yayogedde ekintu kye nayogera nakyogera wano n'ennaku ebbiri tezinnayita ne mbagamba terijje lirwana nga terina drones mu bbanga. Twetaaga drones mu bbanga. Military warfare kati yakyuka. Eggwanga eritalina satellite oyina okuba ne drones mu bbanga. President yategeezezza nti abatake n'Abamerika baali bazireese naye ate ne bakola ki ne bazizzaayo. So President n'agamba nti ebimu ku byaviiriddeko tukube Somalia kwe kuba nti waliwo enguzi egenda maaso mu magye teekayo abasirikale abatalina kugenda. So bingi nnyo ebyayogeddwa naye nga drones zo zeetaagisa. Oba eggwanga lya Amerika President yagambye nti Abamerika we bagaana ozituwa yajja kuzinoonya. So okulaba nti amagye gaffe agali Somalia gasobola okumonitalinga kiki ekigenda maaso. Kubanga kati mune military warfare yakyuka. Amawanga nga Turkey era ekiyambye ennyo Ukraine okuba Russia drones kosobola okulaba distance empanvu omuntu gy'atasobola kulaba drones ziraba. Tweyazike kuzaalumbuye nedde ezaalumbuye ezo drones zigira zibeerayo. Njogera ku drone z'amagye zi UAVs kisegeera ze njogerako. Nenga tusaasira nnyo bannaffe aba UPDF baganda baffe abafiiridde mu bulumbaganyo obwo. President yavuddeyo naga nti kajja bajjuutuka aba Shabab abakoze ekikolwa ekyokulumba base yaffe Somalia ne mufiiramu abasirikale baffe n'okutwala abalamu. Bukyanga Uganda egenda Somalia tubadde tetukubwa nnyo wadde ferolo yaffe ng'amagye g'eggwanga Uganda lolo gye baatuwa yali nzibu kukuuma military kukuuma installations za government ya Somalia. Olw'obukugu amagye ga Uganda gye gayina gw'omulimu gw'ag'e Somalia gwali kukuuma bitongole ebisinga okubeera important mu ggwanga lya Somalia. So kakati n'olwekyo tubadde tetukubwa nnyo naye kasubiri tujja funamu ekyokuyiga nga President we yagambye nti Abamerika n'Abatake we bagaana okutuwa drones yajja kukola ki ajja kuzinoonya. Ne tusaasira nnyo famire zaabo abasirikale baffe abaafunye obuzibu mu ataake eyo ne be baawambye nga balamu twongere okubakwasa ki omukama. Sanga embeera ejja kukola ki ejja kutereera. Naye nga Bannayuganda temutya everything is under what? Under control. Awo nvuddewo omanye ebyamagye mbivaako mangu. Ebintu by'amagye sibigenda nnyo. Bw'oba oyogera ku magye olina okubeera very careful. Ko oyinza okuyingirira ebitakwatako. Olina bikoma kungulu n'obirekera omwogezi w'amagye General Felix Kulaije kati ebisingako yajja okubyogera. Nze Tamale nsaasidde famire zaabwe segera n'enjogera President bye yakoze eki sina kyange kyengaseemu. So sakitenzebwa okwogerako ge magye era ffe tugogerako nga twetegereza ko oyinza okuyingira national security kitegeera. Oyinza okwogera munange ekigambo wano nga golowooza ate oyogedde kirungi kumba oyamba ba Shabab mu mawanga gonna agaakulaakulana ate akaweebaawo ku magye g'eggwanga lyo tokkirizibwa kuwagira balabe. Lumu President lumu munnamawulire mu Amerika yagenda n'akuba sitore naga President wa Amerika aliko Diz Roosevelt musiru bamukwata mu Amerika naga nti kyoyogedde kituufu Roosevelt musiru naye owadde abalabe information. So fenga bannansi kye tulina okukola ku supporting amagye ga ggwanga kitukakatako kyabuwaze si kyakyeyagalire okusupporting amagye g'eggwanga kwa amagye tegaba mu byabufuzi. Amagye ga protectinga interests za ggwanga amagye ga protectinga munnansi. So mmwe mwenna oba wagira Nuupu oba wagira NRM amagye tugateekangamu mwoyo nonsense. Era omuntu yenna asukka layini eyo tebigenda bulungi.
osigira omuntu yenna ayagala okuyingiza amagye kati nga ataake yabadde Somalia singa ovaayo n'okola ka video ng'owagira Al-Shabaab oyinza obutalaba musana olunaku lw'enkya bino byenjogera sikutiisatiisa omanyi mu Uganda oyina eddembe okwogera naye oyogera ki biri bintu bibiri byendabye ebireetedde Abannayuganda obuzibu mu Uganda osobola okwogera ku buli kintu naye ebintu by'amagye byosooka obigenda empola eyo no-go zone area naye abamu mbamanyi muwunga oyinza osangayo ekivubuka nekigenda kikola vidiyo nga kiwagira ba Al-Shabaab nkulayirira amazima ga Katonda mu ggulu gwe kolayo emu gwebeera ku TikTok ati mugwa nnyo eddalu kolayo vidiyo emu ng'owagira Al-Shabaab so upon the living God bw'onaalaba omusana enkya bino va mu bino bye tubeeramu ebya Bobi Wine Museveni simanya Besigye amagye tebagazannyirako kuba kati omanyi abaafiiridde Somalia gwe abamu balina barelativu baabwe omanyi mmwe mugaya ne mwogera ku bantu naye first nti omusirikale ono alina barelativu abamu balina mu magye he has sacrificed his life for the country kati ffe kye tukola abaasoma is to appreciate the army oba interest eziri e Somalia Junior tezinkwatako my role is to support the army so bwe muba mukola vidiyo ebyamagye musooke mubikwate ki kuba bijja baleetera obuzibu era tunudde ku social media sinalabayo akola vidiyo ya kisiru kuluna Abannayuganda banne ketwekubireko mu ngalo okuva aba Al-Shabaab we balumba enkambi yaffe Sudan Abannayuganda mwefuze ketubakubireko mu ngalo for the first time mutegedde kye bayita national interest buli ggwanga abannansi tebasanyuka nga amagye gaabwe bagakubye so Abannayuganda mbebazaako akaki ak'ensusso ekyatuuka ku mugenzi mwakiraba Feyisima bwe yafa twafunamu ebyokuyiga tetukyamala gasama yasama era kati Junior munda basinza oli Junior yasabulanga waliwo wentuka newana ebyokusabula ne bimbula nempulanga ne programu njagala jiggala nzireyo nebake Teli sitore esinga bulamu bw'okunsi ekyo kyonki kubuulira twafuna ebyokuyiga naddala ebintu ebikwatagana ku magye there are no gone areas majo inagogerako kitono so era story ya Somalia njikomezaawo saa nyo bintu kuyingirya bintu byestategera bulungi ntudadde birimu emmundu mumugaye Junior mbuntiitira netwafuna we learned lessons wano mu Uganda yogera neva ku magye jotegera nti enensi nti eggulu n'ensi byeriraanye mugwagwa nnyo eddalu kakati eyo nga nvuddeyo nfunye abantu bangi abansindikira obubaka obuntiisatiisa Junior gwaddako okufa mukwano gwe guba omulundi gwo ogusembyeyo okunsindikira ebintu ebyo saagala muntu addamu kunsi nja kusibira bwereere mbeegayiridde tukole ebintu byonna naye mulekerawo okunsindikira messages ekitegeera nja kuinterpretinga bubi ntegeera so sigala ne storezo tombuulira nze Junior ndi musajja mugumu nnyo segera so don't tell me whether I'm to die tomorrow or yesterday ebyo bindekere ebisinga mbikoze ku nsi segera so n'olwekyo baganda bange abali eyo segera tuwagire nnyo ensi yaffe n'eggwanga lyaffe tuwagire nnyo ki ensi yaffe n'eggwanga lyaffe Eddie Kenzo president wa federation nkutumiddeko nnyo Brian White nkulabyeko wano gamba ki Brian ndaga Brian White bali bakuyisaamu eggaali wano MC Richie nga takutegeera naye abala n'akutegeera omanyi abo abavubuka bambi ba MC Richie don't judge them segera temuba judginga that's how they reason things out kitegeera so bye biriwo mugwanga Eddie Kenzo okutumiddeko nnyo manyi ojja kusobola
kezo manyi ojja kusobola kakusuubire nti ekibiina gundi waliwo enamba y'ettaka enkubira gye njagala ani boss jaopadikire namba eno omukubira ono w'ettaka njagala kwogera naye. I've been waiting for this idiot to call me ntandise live kati bwankubira leta ekitabo ne peni ompandikire ono omusajja w'ettaka. There is a taxi man I want to talk to. Gundi owange nene nyumba nene mbayita tebawulira boss jopadikire nambe no wali wankubira ate mu muntu w'amaanyi nnyo sobola kuva ku live kati naye nakuba ku njagala okumukubire ku Gundi ku WhatsApp mukubire ku WhatsApp kubanga naye asomboye nnyo. kadde mwakube bwanaddamu naakubanga njikuwa. I don't know why abantu bawa appointment abaddugavu tebarespecting appointments. Leero sigenda kukola lunaku lwa Monday sikola sigira baminister bali Kyankwanzi ba MP bagenze Kyankwanzi for the whole week I will be doing my things. I have also to do my personal businesses. N'abantu no bagamba tebawulira omuntu mu appointment sawa nya nze bandabira ku appointment kasita appointment yekulema tubata tugenda kwatagana. Have a lot to do. So lwaki abantu baffe ekintu ekyo kibalemye. You don't just see me anyhow. Nze kati bandabira ku appointment tosobola kusanga mu kubo nomala gangwira. I'm a public servant. Ndi senior government officer. Mama ati my home lunaku lwa Monday sikola nnyo emirimu gyenkola gy'abaasoma mwagala kundaba musana ebyo nabirekera ba full figure be babeera kusula motors kati man like me shigiri nange basenga ntambula musana I can't move in the sun omusana ke kusoka ebyo nabirekera bana Uganda nze sasula musolo I don't pay taxes. I'm tax exempted. Namati no jira he doesn't want. Bagambu Junior Subanya weraga. Yes, nasoma. I went to school. Through good schools. Kati neta ule musana. I can't. No muntu nomuganti ndaba kusawa satu bagala bajje kutana. They won't see me. Sikyali ono Junior wokunonyeza ku saati. I know myself. Manya kisaba na Uganda butemanya. You have an office where isango wo Kisenyi. If appointments fail, don't call me. Kazidu wano nene bintu byenkola ebya cabinet ku laptop. My boss will call me nga sinabimala. Ekizibu mwete mukimanyi mukulidde nnyo mu bintu byekyavu yavu. You don't know even what I'm talking about. Mwe boss be muina bakoze ba supermarket. I'm talking about a person to the level of a minister. He gives the appointments. I'm very busy. Kati now you are calling me. Kati imba kolerechi. Nze siri advisor, presidential advisor. Kane chibakola tebachimanyi. Kalize wizo kuntwalira mu level za full figure. Full figure akola kusula moto zikutura. Nze ndi wano ku website. Kati full figure bamuwe assignments azikola ati. Tamanyi na pesa ya laptop litekako na lijjako. Who can I trust him with the work? Namwe tubagamba nga mutunyigira. Mbu Junior yeraga manyi kati mwamere entondo. Mbu Junior yeraga no that's the truth. Hago ge mazima. Mbu simanya Junior okola ddi. Yes, sirika dama. Siri receptionist. Nti ndi receptionist nino kubeera no please. If you come to my office they tell you Mr. Mirundi is not around. Simple. Tokubira ate Junior oliwa. I don't get instructions from you. Ekizibu ky'abana Uganda kyekyo kye mutamanyi. If you are not somebody's boss, tomukubiranga simu kumubuuza wajali. Ebyo mukama wange yalina bimbuuza sigwe
goina kumbuza hello Mr. Mirundi, can I make another appointment? Nebi tuino tebali basomesa kwa musomero. Technocrats work from home. Teri chifulumya bweru kunjo chesa musana. Nze merebi papi. Gutamalola bandi mufiruta. Eno video ndi ku origin. Naye nyirira. Nyirira. Gurabako weneye rusonda bakemba labe. Kubera muzi SC. Nekati nakulira muzi SC. Fani yino endi kumpi. If the weather is, the temperatures are hot, ngatika ko wano esinga nebaka. Kati, what do you want me to do? Mwagala nnyo tusanga okutuyana sikwe kola. Mbujuni olaba nkola nnyo wenna otuyanya akabina amaaso gamyuse, at the end of the day ofuna omutwalo gumu. Working is not struggling. Abamu temukola muli mu kubonaabona muli ku bibonerezo. Iwone punishment. Kati uobonaabonedde ku nsi kati olw'omugeyena. Nze bane nabigana. Sijja kubonaabonera ku nsi n'emugeyena mboneebone. I choose one. So some of you stop exaggerating. Nti Junior ndi ku mulimo gamba ndi ku kibonerezo. There is a difference between working and a punishment. Kati nze am working. Siri ku kibonerezo. Niye bantu betubagambanga munyiga. Manya abantu kati mwamere entondo. Junior lwaki atugambye amazima. Yes, that's the truth. Yes, that's the truth. Muntu temwagala anyirireko. Kigera naberanga munopu wamanga afana na bubi. Nga tuyama irungi munopu twalyanga mulondo nga tunywera kochi omunanasi. Nekati Junior nyezo okuddamu n'endi omulondo n'omunanasi. Olubuto lutabuka. Kiba kati manyidde. Embeere nungi n'embeere embi. Nze I don't compromise on good life. I can do anything to maintain good life. Embeere embi. N'embeere nungi. Kakati mbonebonere ku nsi. Nemugeyena mbonebone. Kati, why am I alive? Nza times zoburanga munkubira amasimu nesita kwata. Wewe ku mirembe. You think this world will give you peace? People don't appreciate. Abantu tebasima ne wo bakolera ki. Gwe kenyini gwayina okwewa emirembe gitandika naawe teri ajja gikuwa. Mu nsi bw'oteyagala teri ajja kwagala. Kibaze Junior neewaana. Kati ani anampaana? Who will be there ampaani? Usooka weewaani. Sooka weeyagale. Wano omugenzi Isima yagendanga n'alwanirira ensaaliwa. Abantu tebasiima. So nze kye nayiga mu nsi kati kweyagala. I live my life. Nze Tamale Mirundi seefeekinga seeguya. That's my character. Nze Tamale seefeekinga. Kyendi njagalanga bwendi nkyayira ku mazima. Kakati neefeekinga entya. Naba ne Uganda mwagala nnyo obulimba. It is sibirubo kikirwa ky'abantu mwagala nnyo ekizizza Uganda. Abogezi bangi, abakozi batono. We have many people who talk, but the doers are small. Uganda boogera nnyo naye ebikolwa bitono. Nze wano manya abantu bangi omulimo gwabwe kuwaana bagagga. Nga awaana bagagga gwe mulimo gwe. Kabanze Junior nakitegeera. Lwaki nfa n'ensi eno nga muyaffe short time. Ensi eno tugiriko ekiseera kitono. Kitono nnyo bwe kiti. Kakati nze neeyagala. I'm living my life. Nava ku ntalo z'ensi nawummula ndi retired general. N'ensi etwemazzaamu lwaki? Era bye nagamba ono full figure nakangubi. Ne mga weesonyiwa abantu. Abantu mubeesonyiwe. Abantu mubaleke obonyabonya baaki.
nze bana Uganda mbatululia nenga kakati abana Uganda bano batuwakidde emyaka 37 nga President Museveni kwali kati tubabonyebonyeze eki tubambera ye wange nensirika nako okumpaana wana mbu Junior oli wamanyi ndi wamanyi wa wano bana nkuba masasi mu kabina nga mugamba rest in peace nze Junior sikyali wamanyi sikyali ensi ina banyiniyo siri omukubbo nategeera wawe enkoma mune Uganda ina banyini bofa basigadde tuyitamu mpiti buwe bali banyiniyo basirise kati nga sinaba kubaako kyenkola kansooke wamma neeyagale nange buli babwe buti nga babaga ati Junior yafudde tekisoboka nga kisoboka obuno obulamu bwe tuli mu zzaala leero wooli enkya toliiwo naye weekoledde ki ky'olyako kyekikyo ffenna tugenda kyovula banze sikyawalana bantu kati mbawalanire ki nino osanga omuntu ameze emitaafu mbwe ali mu kuwalana Junior kati ompalanire ki mu butuufu sikuwavuwazangako sinze yakuloga lubale wewammwe abasumbu abaavuwazizza sinze yamubaleetera kati ompalanirawa n'abantu ne mumera emitaafu mbwe akaakaana kantama nakola ki Junior waabwe kyogere nakola ki abantu abamu abasinga obutatwagala tetulina kye twabakola just muwulira buwulizi nnugu ku kiki kye tuli naawe obeereyo noga kale singa nze Junior gwe tosobola kuba nze ate nze sobola kuba ggwe emirandira gyange kwentudde tebasobola ate gwe kwagala abantu abamu mwale mukitegeera mu nsi nti wamma buli omu alina omukisa gwe naye nga munnange wamma bw'otubuuza omuntu nti omuntu oyo tomwagala naye yakola ki they don't have any reason just because we are not suffering the way they want us to suffer abantu abamu mwatukoowa because mulaba tetubonaabona nga bwe mwagala tuboneebone nugu jealousy Junior lwaki yayina kino yayina ekyo kuba Katonda yakimuwadde lwadde gundi lwaki ayina kino gundi lwaki akola bwati nugu yesse eggwanga lino na butaagaliza ne munene obabuuza nti omuntu oyo yakola ki tewali buli muntu ayina ekirungi kye mu nsi omuntu tasobola kuba mu byentayale kisinziira ki kyonoonya mu bantu kiki kyonoonya mu bantu bw'ona anoonya ebibi ojja kubifuna bw'onoonya ebirungi mu bantu nze I always look for good into people kyekinyambye okubeerawo n'abantu kuba buli omu mubi teri muntu ali perfect but what are you looking for bw'onoonya obubi bwa Junior ojja bufuna naye ati munne nange nnina ebirungi byange kyobula nze sikkiriziganya na muntu avonaga nti omuntu ono yakoze bubi. That's not true. That's not true. Life is a two-sided question. Choyagala chotwala. Gwe kyolondako kyotwala. Nega kati ogera nolaba abantu omuntu struggling hard. Nze Uganda manye kibasibye mu bwavu. You fail to get into your life. Temwagala beera mu bulamu bwammwe. Oyina ebizibu oli mu byabalala. The moment you don't give time to yourself, you never get money. Eno Uganda batu basigo bungi bayuza. People are there to use others. This is society we are living in. Omunajera gaba omuntu akwagala oyogera biri mu interest ye. Gwe wagira Bobo Wine nga bade Junior mugezi. That boy is mbokubanga wagira Bobo Wine. Bobo Wine yafuuka di symbol of knowledge. Just because we biri mu interest yo. Baluza. Bagala kukozesa. Jakana nadulisinga wali.
kuba ndulu bane mwetabani wanna duli mugezi nebya ayogera osobola byogera nibu malo kufanga bagamba rest in peace inze Junior. Let me tell you, teri muntu agenda kunkozesa afe. Njagala afire ku bintu byange nga nwanirira bibanja bya mama wange. If I fight dying for my family, it is an honor. Ensitejjukira. Singa enseno yali ejjukira bamini tebandi bawumbyemu emidali. This world doesn't remember. Wagira abantu nga werekeramu. Nzabana Uganda bamanyi bankwe. Omuntu oyo abadde avumanya abantu. Abadde avuma naye abadde avumani. Awo nga asirika. Kale n'olwekyo olaba beesije tebamusiima. Yababeererawo emyaka 20 ng'alwanirira mmwe. Mwamuvuma ddali eri. Tali eye kasangati. Kati nze gwe munaayagala. Nzifula nava mu bintu wamu ebyokwegula. Nze Junior seegula. Seegula. Nategeera ensi eno. Nze wano bankuba katono banzite. Oluba ne balusiba nga sirya nga sinwa. Naye nga abantu bakeera ku social media gamba Junior tebaamukuba. Ayagala ssente. Naye nga ndi mu bulumi. Naye nga abantu bakeera kubaca kunkolera live. Junior tebaamusiba. Junior teyafa. Junior sibajja tebaamukuba. Amannyo gonna mwegali. Ne just kisa kya Katonda. Singa nafadda. Ne Katonda munnange akubikkako akasubi. Katonda alonda abantu be n'abateeka waggulu nga buli omu tasobola kikkiriza. Nze I've seen the hand of God into people's lives. Nze ndabye Katonda. I've seen the hand of God. Ninulaba abantu nga balulunkana. Ntunalu greed. Ekiseggwanga lino greed. Butasiima na buli omu kyayina. Kati ababayimbi singa bakyakola ebyo meeting. Nobeera nga muyimbidde emyaka emeka naye nga mukyalulunkanira emitwalo 10, mitwalo 5. Be bayimbi ba Uganda. Kululunkana greed. Neno tuno omusajja Ronald Mayinja oyimbidde emyaka 20. Ekyali kikujjewa Bob Wine kikutwale mwena alimu. Mayinja wali toyinawo osula. Ronald Mayinja wali toyinawo osula. Wali toyina kyolya. Naye kululunkana. Omuntu n'olulunkana nga sente ziriwa. Abali mu gavumenti bagaba sente. Nzizimaina lwaki mwina mentality eyo nti bw'oyingire n'alema ogaggawala. Abaliyo bayina ki? Sente z'abalondemu. Nkulayirire ne bw'oli wagira Museveni emirundi 10. Nga tebakumanya era tebalizikuwa. Tebalizikuwa. Nino osanga abayimbi mwayimba dda. Mukyalulunkanira obusente. Kati association yayinza obeerawo nga sente zimaze okujja. Abayimbi beegatta ku kintu ekyo nga waliwo sente. Bo bennyini tebeeyagala kati baneeyagalira okwo. Kisiwamu ebintu bya Uganda mma byakwerimba. Abantu tebeeyagala babeerawo nga beeyogerera ebisongovu. Nze nina wana bayimbi abali basasuddeko mbajimbire bayimbi bavumire bayimbi bannaabwe naye mbalaba. Jango giwandiise